number one candidate in Rotan Forward. Sorry. Assalamu alaikum. Deputy Secretary General Dr. Aloma, Oweekitiibwa Honorable Secretary for Education and Sports, Uganda Muslim School Council, Mr. Chuchu, members mwenna abaliwo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uganda Muslim School Council wansi w'ekitongole ky'ebyenjigiriza tutwala omukisa guno okubategeeza n'okutegeeza eggwanga lyonna nti ebibuuzo bitandise olwaleero, era nga mbategeeza nti tutandise n'ekigezo eky'okuteekateeka abaana baffe mu Uganda yonna, era nkakasa bulungi nti timetable ab'amasomero bonna baagifuna. Ku mulundi guno njagala okutwala omukisa guno okutegeeza eggwanga lyonna nti ekitongole kyaffe ekya IPLE kisobodde okuwandiisa abayizi abawerera ddala 751 okuviira ddala mu centers 458. Mu butuufu ekitongole twebaza His Eminence the Mufti, Secretary of Education, ne bannayuganda mwenna okulaba nga ku luno ennamba yeeyongeddeko nnene. Era njagala okutegeeza abakulu b'amasomero, ba directors, ba head teachers, ba DOS, nti ebibuuzo byatuuse dda ku station zonna eza poliisi okwetooloola eggwanga lyonna, era nga tusaba abakulu b'amasomero twongere enkolagana yaffe nga gye tubadde tukolagana nayo, era mmwe mugenda okunona ebibuuzo ebyo mu shifts ez'enjawulo nga zemumanyi okusinziira ku ntambula ya timetable, nga mubijja ku poliisi oba abantu bonna bwe munaaba musindise. Ekitongole kitegeeza bekikwatako bonna nti twamaze okuteekateeka abasikawutu abagenda okugaba ebibuuzo, abagenda okubikuuma, mwana wattu n'abagenda okubikola. Tuli basanyufu era nga ku luno twongerera okuwoninga nti omuze gw'okukoppa guleme kubeerayo. Mpozi kano kagende eri badistributor, invigilator abagenda okukuuma ebibuuzo, engeri gye tuli nti tuli mu kaseera ak'ebyobufuzi okwetooloola eggwanga lyonna. Tubasaba mukeere ku centers awagenda okukolerwa ebibuuzo, muleme kubeera nga butaataaganyizibwa oba oli awo n'ab'ebyobufuzi olw'akanyigo n'embeera efaanagana bwetyo. Era tubasaba buli omu abeere ne kataaga ke akamulamba era akamutegeeza nti ali ku mirimu gya gavumenti ya Uganda, gavumenti ya Supreme Council, oba ali ku mulimu gw'ekitongole eky'ebyenjigiriza mu Supreme Council, agenda kubeera ng'akuuma bibuuzo oba agenda kukola bibuuzo naye bifaanaganako bwebityo. Era nga tutwala omukisa guno okwebaza His Eminence Mufti wa Uganda Dr. Shaban Ramadhan Mubajje ne kabineti ye yonna olw'enkolagana ennungi n'enteekateeka ennungi gy'ateeseteeseemu ebyenjigiriza okwetooloola eggwanga. Ne twebaza gavumenti ya Uganda, ne twebaza ebitongole ebikuuma ddembe, ne twebaza nnyo IGP
enkolagana yaffe ennungi naye okubeera nga buli we twagalira obuyambi n'obukuumi abutuwa mu kiseera ekituufu. Era mbakakasa nti poliisi zonna zafunye command okuva ku kitebe ekikulu ekya poliisi Naguru nga kibategeeza nti ebibuuzo ebyo ebya Uganda Muslim Council ku mutendera gwa primary mubiwe obukuumi obwetaagisa. Twebaza nnyo, twebaza bongerwa abalanazi, tubagaliza okukola ebibuuzo obulungi bye mwasoma bye bigenda okuvaamu ebigezo, era tukubiriza omulanga eri bannayuganda bonna okutwaliza wamu naddala abalina amasomero mwongere okuwandiisa abaana bammwe ne Uganda Muslim Council. Ebyenjigiriza bitambula gulugulu. N'omukisa ogwo gumpeereddwa nsigadde ndi Ismaila Kazibwe, omuwandiisi wa IPLV Uganda Muslim Council. Saba Allah abakuume era we wish you the best. Kiseera kino kantu waliwo omukisa. We have tahfiz which are not examined, tahfiz which are not, whose marks is not included in the certificate of a child. Yet this is a very important subject that Allah subhanahu wa ta'ala pays the Hufaz. He pays them immediately. Even in the day of judgment, Allah, these Hufaz have a very high rank. We cannot avoid having their marks included in their examination, rather in their certificates. We need to have this, and that one will need a curriculum that will address that. So all Muslim founded schools must teach Islam. That's also one important thing. But we are seeing that some Muslim schools have claimed to be government grant aided and they don't want to involve Islamic teaching. That is not, because our identity is our Islam. Yes, Honorable Secretary General, last month I went to a school called St. Francis Junior in Budo. They have accepted to establish Islamic theology in that school, a Christian school. Now when you go very near here, a school called Namirembe Parents, they have also established Islamic studies in that school, and they have set aside a room as a mosque for the Muslims. That is a non-Muslim school. What about the Muslim schools? It is very shameful. I think next year we need to see all our schools to have Islam to be taught as part of our learning. So with this one, I want to thank the board, and I want you to be very vigilant next year. Let us begin with rearranging and reorganizing our schools so that we can move in one path, the path of Uganda Muslim Supreme Council, who are we are the custodians of this faith in Uganda, and we have to move forward together with all Muslims in this country. I want to thank you and wish you well in your examination, especially our children. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yokubiri ndagala kutwala akakisa ako mu kitiibwa His Eminence Mufti wa Uganda ne Uganda Muslim Supreme Council yonna okubeera nti tweyozayoza IPLE board okubeera nti tutuuse ku kino kye tuliko olunaku lwa leero. Twatandika bibuuzo bino n'amasomero oba centers 6, naye kati bwe twogera tulina centers 458 abagenda okutuulibwa bibuuzo bino. Ne abaana twatandika n'abaana batono nnyo, naye ku luno abaana okusuka kangambe nti 7,751 mu Luganda bagamba batya kasanvu 51 abagenda okutuula bibuuzo bino. Ekyo kyamaanyi nnyo gye tuli
nga basiramba Uganda, nga Uganda Muslim Supreme Council, era twebaza nnyo IPLE board okubeera nti tutuuse wano ku lunaku lwaleero. Ntwala akakisa ako n'okwebaza abasomesa bonna abasomesa theology mu Uganda okubeera nti musomeseza abaana baffe okutuuka nti bagenda kutuula ebibuuzo byabwe. Tubebaza nnyo, mugenderaawo, tugende mu maaso okubeera nti tusomesa abaana ba ggwanga. N'okuyozayoza abaana bonna abatuuse mu level eno nti bagenda kutuula ebibuuzo byabwe eya P7 eya Lwarabu, tubasaba Allah subhanahu wa ta'ala abagondeze bakole ebibuuzo byabwe bulungi, byonna bye baliko biyitemu bulungi inshallah ta'ala. Nga Uganda Muslim Supreme Council twagala okubategeeza nti ffe tuli nammwe, era waabawo nsonga yonna gye mwagala obuyambi bwaffe tujja kubeera nammwe, nga neebaza ne gavumenti wa Uganda okubeera nti enkolagana nnungi ne Uganda Muslim Supreme Council, nti leero bapoliisi ebibuuzo byonna biri mu offices oba mu centers z'abapoliisi mu ggwanga yonna. Ekyo kiraga nti enkolagana bulungi tulina ne gavumenti wa Uganda, era tubeebaza nnyo, tugenderaawo, tutambuliraawo okulabira ddala nti abaana baffe bafuna kye basinga okwetaaga mu knowledge oba mu enjigiriza yaabwe. Mbeebaza mwenna okubeera wano, ne aba media mwenna mbeebaza okubeera nti muzze okubeera naffe ku lunaku lwaleero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Flagging off officially ebibuuzo mu ggwanga yonna okubeera nti abaana batandika flag off